na business ng'abazungu be bagitekamu ssente simanyi olabirira abaana mwerimbika nnyo mu kulabirira abaana kati bw'oba olabirira abaana nga ssente bazungu be baziteekako nga ssente abazungu be bazisindika gw'oli agent of a foreigner olina okuregistaringa ku Ministry of Internal Affairs. Kati ebyo obutabikola nkugambye ogenda sasula billioni 4 oba okusibwa emyaka 2 kino kyetuuza. Gye gino emisolo emipya gavumenti gye yaleese mu Uganda gino gigenda tandika okubagibwako nga 1 Julayi 2026 so nga 1 Julayi teweekanga nga ssente zino zikugiddwako. Omusolo ogusooka high income earner tax gwe wenna nga akaunti ye ya banka eyingiza milioni 12 buli mwaka ng'osussa milioni 12 gwe bakuyise high income earner ofuna nnyo kakati gavumenti ogenda giwayo 10%. Bw'oba ofuna milioni 12 gavumenti ogenda giwayo milioni 12 za musolo ezo zikugibwako lwakubeera ofuna nnyo high income earner tax ogwo musolo mupya. Number 2 gwazanya zaala mubadde mwewaana nnyo wano ku TikTok omuzanya zaala kati gavumenti egenda bajjako 15%. So bw'owangula miliyoni teweekanga okutandika nga 1 Julayi bajja kuweereza emitwalo 85. Nkiddamu bw'owangula miliyoni emu mu zaala ogenda kuba ofuna emitwalo 85. Kati ombuuza nti ate nze wa forex nti ate nze mwenna muli mu zaala gaming ne zaala mwenna mugenda kugibwako 15%. So bw'owangula miliyoni ate toyomba nga bakuwadde 85 emitwalo 15 gavumenti ezitutte. Okay. Omusolo ogwokusatu 10% withholding tax on commission. Mwaba mobile money mbadde mufuna nnyo. MTN bw'eba ino okuwa commission wa miliyoni emu kati gavumenti egenda kujjako emitwalo 10 ojja funa 9. So bw'oba ofunye commission wa miliyoni naye ne bakusindikira 9 tokayana nnyo. Omusolo ogwokuna ye 6% withholding tax on non-business assets. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'ogenda okugula nga tekikola mu business ng'ettaka ogenda waayo gavumenti 6%. So bw'ogenda okugula ettaka lya miliyoni 10 gavumenti ojja giwako miliyoni 6. Okukiwulira nti waguze ettaka lya miliyoni 10 ate zino ssente zenjogerako tolowooza nti ogenda zisasula. Waliyo penalties eno wansi singa olemererwa singa etteka lino likwata ogenda sasula ojja sasula obuwumbi 4. Etteeka penalty buwumbi 4 oba okusiba emyaka 2. So bw'oba oguze ettaka lya miliyoni 10 gavumenti eno giwako miliyoni 6 eyo 6% withholding tax on non-business assets nga 1 Julayi. Okay. Omusolo ogw'omusanvu gye bayita Protection Sovereignty Bill Diaspora Tax bagala gisuula. Gwasindika ssente okuva e Bulaazi gye Uganda tezigenda kuddamu kugibwako musolo. Wabula gwali e Uganda okusobola okukozesa ssente ezikusindikiddwa ojja kugibwako omusolo. Okitegedde? So gavumenti etuyambyeko awo. Asindika ssente z'osindise ze zituuka e Uganda. Wabula gwazikozesa e Uganda Worldwide Income Clarification wano we tugenda okugirako ssente nga ziri Uganda. Number 8 ye foreign funding cap. Omuntu yenna okuyingiza miliyoni 4 tosasola yingiza miliyoni 4 mu mwaka gumu toikirizibwa kufuna miliyoni 4 na kudda waggulu nga ziva bweru nga Ministry of Internal Affairs temanyi. So ogenda no registeringa no bagamba bannaye bampaddeyo 5 ne bakulambulula engeri y'okuzikozesa olina okuzinnyonnyolera zivaawa. Ekyomwenda agent of a foreigner. Agent of a foreigner yo yalina business ng'abazungu be bagitekamu ssente. Simanyi olabirira abaana mwerimbika nnyo mu kulabirira abaana kati bw'oba olabirira abaana nga ssente bazungu be baziteekako nga ssente abazungu be bazisindika gw'oli agent of a foreigner olina okuregistaringa ku Ministry of Internal Affairs. Kati ebyo obutabikola nkugambye ogenda sasula billioni 4 oba okusibwa emyaka 2 kino kyetuuza. Okay. Nkyabasomera kati waliwo no bank release to agents. Singa ogaana okuregistaringa ne Ministry of Internal Affairs banka tekkirizibwa kuwa ssente ziva bweru so banka erina okuzisiba. Singa ogaana okuregistaringa ne Ministry of Internal Affairs okutegeerera kubanga mu ssente ezo muzoonoona nga tosobola kuzinnyonnyolera. Simala ziva Canada, simala ziva Russia, olina ogenda ku Ministry of Internal Affairs n'onnyonnyola. Ekisembayo ku income tax omuntu ayingiza emitwalo 33 buli mwezi togenda kugibwako musolo. So omusolo gutandika ku mitwalo 33 mu 15
bw'oba oyingiza million 10 n'okusoba buli mwezi nga gwe musaala gwo gw'oli mugagga, gavumenti egenda kusooka ogiwe million 2.88 nga yo tokutte eyo. Kitegeeza ku million zo 10 ogenda sooka otuweeko million 2.88 osigazeeko million 7.18 ezo ogenda osigazaako. Kati ku ezo z'osigaza nazo zikyali nnyingi, gavumenti ogenda giwaako 40% ku buli sente ezisukka million 10. Nabitegeera. Kati gwayingiza emitwalo 48, gavumenti ejja sooka ogiweeko emitwalo 2.6. Ezo nga tokwatayo ku percentage. So osoka sola zino soka nezikugibwako ne tuweka tubala percentage. Bino byenjogera bitandika July nga 2026. Million 10 kudda waggulu 40%. Naye ng'osoose waayo million 2.8. Gino emisolo emipya gavumenti gye yaleese mu Uganda. Gino gigenda tandika okubagibwako nga 1 July 2026. So nga 1 July teweekanga nga sente zino zikugiddwako. Omusolo ogusooka high income earner tax. Gwe wenna nga akaunti ye ya banka eyingize million 12 buli mwaka ng'osussa million 12 gwe bakuyise high income earner ofuna nnyo. Kakati gavumenti ogenda giwayo 10%. Bw'oba ofuna million 12, gavumenti ogenda giwayo million 12 za musolo. Ezo zikugibwako lwakubeera ofuna nnyo. High income earner tax ogwo musolo mupya. Number 2, gwazanya zaala. Mubadde mwewaana nnyo wano ku TikTok muzanya zaala. Kati gavumenti egenda bajjako 15%. So bw'owangula million teweekanga okutandika nga 1 July bajja kuweereza emitwalo 85. Nkiddamu, bw'owangula million emu mu zaala ogenda kuba ofuna emitwalo 85. Katombuuza ntatenzo wa forex, ntatenzo mwenna muli mu zaala. Gaming ne zaala mwenna mugenda kugibwako 15%. So bw'owangula million ate toyomba nga bakuwadde 85. Emitwalo 15 gavumenti ezitutte. Okay. Omusolo ogwokusatu 10% withholding tax on commission. Mwaba mobile money mbadde mufuna nnyo. MTN bw'eba ina okuwa commission wa million emu, kati gavumenti egenda kujjako emitwalo 10. Ojja funa 9. So bw'oba ofunye commission wa million naye ne bakusindikira 9 tokayana nnyo. Omusolo ogwokuna ye 6% withholding tax on non-business assets. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'ogenda okugula nga tekikola mu business ng'ettaka ogenda waayo gavumenti 6%. So bw'ogenda okugula ettaka lya million 10, gavumenti ojja giwako million 6. Okukiwulira nti waguze ettaka lya million 10 ate zino ssente zenjogerako tolowooza nti ogenda zisasula. Waliyo penalties eno wansi. Singa olemererwa, singa etteeka lino likwata ogenda ojja sasula obuwumbi 4. Etteeka penalty buwumbi 4 oba okusiba emyaka 2. So bw'oba oguze ettaka lya million 10, gavumenti enogiwako million 6. Eyo 6% withholding tax on non-business assets. Nga 1 July. Nga 1 July. Okay. Omusolo ogw'omusanvu gye bayita Protection Sovereignty Bill, diaspora tax bagala gisuula. Gwasindika ssente okuva e Bulaaya gye Uganda tezigenda kuddamu kugibwako omusolo. Wabula gwali e Uganda okusobola okukozesa ssente ezikusindikiddwa ojja kugibwako omusolo. Okitegedde? So gavumenti etuyambyeko awo. Asindika ssente z'osindise ze zituuka e Uganda. Wabula gwazikozesa e Uganda, Worldwide Income Clarification, wano we tugenda okugirako ssente nga ziri Uganda. Number 8 ye foreign funding cap. Omuntu yenna okuyingiza million 4. Tosasola yingiza million 4 mu mwaka gumu. Toikirizibwa kufuna million 4 na kudda waggulu nga ziva bweru nga Ministry of Internal Affairs temanyi. So ogenda no registeringa no bagamba bannaye bampaddeyo 5 ne bakulambulula engeri y'okuzikozesa. Olina okuzinnyonnyolera zivaawa. Ekyomwenda agent of a foreigner. Agent of a foreigner yoyo alina business nga abazungu be bagitekamu ssente. Simanyi olabirira abaana, mwerimbika nnyo mu kulabirira abaana. Kati bw'oba olabirira abaana nga ssente bazungu be baziteekaho, nga ssente abazungu be bazisindika, gw'oli agent of a foreigner olina okuregisteringa ku Ministry of Internal Affairs. Kati ebyo obutabikola nkugambye ogenda sasula billion 4 oba okusibwa emyaka 2. Kino kituuza. Okay. Nkyabasomera. Kati waliwo no bank release to agents. Singa ogaana okuregisteringa ne Ministry of Internal Affairs, banka tekkirizibwa kuwa ssente ziva bweru. So banka erina okuzisiba.
singa ogaana okuregisteringa ne Ministry of Internal Affairs okutegeerera kubanga sente ezo muzoonoona nga tosobola kuzinnyonnyolera simala ziva Canada simala ziva Russia olina ogenda ku Ministry of Internal Affairs n'onnyonnyola. Ekisembayo ku income tax omuntu ayingiza emitwalo 33 buli mwezi togenda kuggyibwako musolo. So omusolo gutandika ku mitwalo 33 mu 15,000. Bw'oba oyingiza milioni 10 n'okusoba buli mwezi nga gwe musaala gwo gw'oli mugagga gavumenti egenda kisoko giwe milioni 2.88 nga yo tokutteeyo. Kiteeza ku milioni zo 10 ogenda soko otuweeko milioni 2.88 osigazeeko milioni 7.18 ezo ogenda osigazaako. Kati kwezo zosigaza nazo zikyali nnyingi gavumenti ogenda giwaako 40% ku buli sente ezisukka milioni 10.